ensonga esookera ddala mu bikola omusaazi w'ettalawiya omulungi annawumu fi nnahaari, okwebakako emisana okukendeeza ku bukoowu bw'omubiri osobole okuyimirira ekiro okusala solatu taraweehu. Ate nga teweerabira nti okwebakako emisana yakikubiriza nnyo nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama natugamba nti qiilu fa inna shaitaana la yaqiilu, mwebakako emisana kubanga sitaani teyebakako misana. Okwebaka emisana kitendo kya bannabbi bonna alaihim ssalam, kitendo kya basalihin bonna radiyallahu anhum jamia. Kati naawe bonna abaagala okutambulira mu buwofu bw'abalongoofu oteekeddwa okuba nti webakakoko emisana. Oli wawulira ekyayinza okugamba nti oba sirina mirimu gya kukola, mirimu weegiri nga bw'olaba nti olina okunoonya ssente ezinaakulabirira ate nejja olina oginoonya. Tetujja kunoonyako ssente zokka ate ejja tugisuulirire. Ensonga ey'okubiri ekufuula okuba nti oli musaaze mulungi mu solatu taraweehu okweteekateeka al isti'daad qabla Ramadan, okwetegekera omwezi ogwa Ramadan nga programu ezigenda okutambula. Kyusaamu ku budde bwo, kyusaamu ku ngeri gy'onnyukamu, kyusaamu ku ssaawa z'ova ewaka ez'ova ku mulimu. Kikufuula okuba nti onnyuka bukyali n'otuuka mu bifo wogenda okuba nti osibulukira ng'obudde bukyali. Naye okukeerewa mu kkubo, okukeerewa mu jjaamu, ojja kusanga ettalawiya yawedde ku kyalo. Bw'oba osalira ku kyalo ojja kusanga programu zikuyiseeko. Kati mu byokubikola omusaazi w'ettalawiya omulungi ka programu mu Ramadan kakyuseemukko, onyukeko ng'obudde bukyali, odde ewaka. Kijja kuyamba okuba nti osala taraweehe bulungi. Ezimu kuzongera okuba nti oba musaazi mulungi w'ettalawiya okugoberera imaamu mu Qur'an. Fuba nnyo okulaba nti imaamu atusaaza solatu taraweehu omanya. Tuli ku sula gundi, tuyingidde suratu Ali Imran, tuyingidde suratu bweti, tugenze mu Nisa. Naye abantu abasinga tubeera mu solatu taraweehu kubeera mu bubeezi, nyira buyimirizi mu layini. Imaamu oba aliridda wa, oba juzu yakumeka, oba asoma kiki. Naye ng'okumanya ebyo tekyetagisa luwara bulungi. Abamu basuubira nti okumanya nti imaamu leero tugenda kusoma surati Yusufu mu tarawiya kyetagisa okuba nga omanyi Oluwarabu, kyetagisa okuba nga mu Islamic school, kyetagisa okuba nga agenda kumba Warabu n'oyiga Oluwarabu. Nedda, omukwano kikulu nnyo. Manya imaamu butya bw'atusaazizza, atusaasiza ssuula ki leero, tuli mu juzu yakumeka, enkya tugenda ku ssuula ki. Ekyo kikusika ne obwongo n'oba nga mu solatu taraweehu obeeramu, oluusi n'okwesunga ey'enkya naye kujja buzi kuyimirira n'ozinga emikono n'obeeraawo. Ate Allah aba akuwadde ng'osobola n'okumanya mu kugattagatta ennyukuta ez'Oluwarabu n'oba ng'osobola okutunulako mu Qur'ani nga tusaala. Abamanyi bakyawukanamukko, naye tekigaana kukwata ku Qur'anul Karim n'ogoberera imaamu, n'omugoberera ng'asaaza n'olaba bulungi. Kikwongera okubaawo mu solatu taraweehu wal qiyam n'okufuula okuba nti oba bize mu swala oli bize n'esswala, so si kwera bize ng'omuntu ayimirira mu swala ebirowoozo ne bigenda n'abeera eyo. Qalil al iftar, omuntu anaasala ettalawiya omulungi okusibuluka talya mmere nnyingi, lyako katono, kubanga ate bw'olya ennyo kizitoya omubiri, kireeta otulo. Ekivaamu yazze okusala ttalawiya emutamye, ezitowa, agenda okweza eraaka ey'okusatu ey'okuna ng'awulira ali kuyoleke kuggusa buggusa mukolo. Naye nga lyako katono, esswala ey'ettalawiya weeneggwa oddeyo olye. Naye teweerabira nti ate okulya okungi kuvumirirwa, olubeerera okulya okungi kuvumirirwa. Nga Ibn Kahthani watugamba aqlil ta'amaka mastataata fa innahu naf'ul jusumi wa sihhatul abdan. Fuba okulaba nti okendeeza ku byokulya byo nga bw'oba osobodde, kyekyomugaso eri omubiri gwo n'okuba nti oba mulamu bulungi. Omwezi ogwa Ramadan ekigule Allah yagututeerawo tukendeeza okulya. Ate abamu omwezi gwa Ramadan batabuka butabusi, n'alyoka atikkula emmere n'egyatalya buli kanaku mu myezi ebisigadde. Omwezi gwa Ramadan ekigendererwa mu kyo kendeeza kulya, tubuuke breakfast, tubuuke ne lunch. Naye ate abamu atabuka butabusi, era abamu mu mwezi gwa Ramadan bagejjeramu bugejjezi. Oli nagamba nti ate mu Ramadan mwengejjere nnyo, kalyako katono. Anaasala ate ettalawiya
takwata mukamuntamu nga etalawiya tenaggwa. Tuwerabira nti nabbi atugambye sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Omuntu ayimirira omwezi gwa Ramadan mu swala eyo n'agimiriramu ng'alina obukkiriza n'okusuubira empeera mu maaso ga Allah, Allah amusonyiwa amazambi ago ge yakulembeza okukola. Kale ekijja okuyambako okuba nti oyimirira mu salatu tarawihu, qalilu taam, qalilu iftar, kendeza okulya, lyako katono soke tumala okusaala. Bwe tunamala okusaala insha Allah tulyoke tulabe ate ebirala okuba nti twongerako era nga tulaba nti biidhinihi tabaraka wa taala tulya nga woba oyagadde, naye ng'etarawiya tennakuggwa biidhinihi tabaraka wa taala ij'al ta'amaka qalila. Ebyokulya bifuule bitono. Al isti'dad al badaniya, enneeteekateeka y'omubiri, enneeteekateeka ey'omubiri ejja kuyambako nayo. Tova buvi gy'ovudde ku mulimu, tonaakusenya, tonaabyeko, ensokisi ezimu zivaamu akasu, ayingidde omuzikiti. Gwe kennyini ogenda kumenyeka nnyo ne banno bonna obamaleko emirembe. Nnyuka bukyali, naabako, kyusa ku ngoye. Oba owumira okwambala t-shirt yo, kyusa t-shirt oteekemu endala, so eno gye wakoleddemu yonna etuuyanye. Oba owumira okwambala kajiini yo, yambala eyo. Ayambaddeko akakanzu ke kateekemu, senya bulungi, sanirira akaviiri kaffe, obeere fresh. Oyingire mu salatu tarawiih ng'oli fresh. Naye obeeramu omuntu ayingira mu salatu tarawiih entasenyezza, banne bamalako emirembe. Jjukira nti okusiiba, mu mbeera z'okusiiba oba oyagala oba toyagala, akasu kakyukamu. Naye akasu bwe kakyukamu mu kamwa muno, oteekeddwa okuba ng'oba muyonjo nnyo mu kkuba omuswaki biidhinihi tabaraka wa taala. Kijja kuyambako okuba nti oyangira salatu tarawiih wal qiyam biidhinihi tabaraka wa taala. Yetusaba Allah tabaraka wa taala tuuseemu. Al istidad al badaniya, enneeteekateeka y'omubiri eyingiramu okunaabako, okusenya, okukyusa engoye, okulikuba, oba olina kalifuwa n'omwekuba. Otunuulira abavubuka bagenda okulaba omupiira. Tulina omuvubuka agenda okulaba omupiira ogw'abazungu, anaaba bulungi nnyo, neyeetereeza, n'ateekamu akagatu ke ka canvas, n'ambala bugoye bwa fitting, n'akeera mu kifo agenda okulabira omupiira. N'olabira ddala nti omulimu aguwadde ekitiibwa. Olabira ddala nti byonna biba bitusobyeko. N'ekiyinza okusembyayo omunnaffe ayagala okuyimirira salatu tarawiih wal qiyam bulungi, okkeera mu kifo. Keera mu kifo, otuuke mu kifo, ofune ebifo ebirungi ebisookerwako mu maaso. Ejja kubanga bikuyambako era okusala tarawiih obulungi. Lw'obeera mu bifo ebirungi ate n'emirimu egitambula bulungi okusinga okutula mu bifo eby'ewala, ozereeti, w'otudde bayita, bano bakuyitako, bano bakusala ku maaso, bano badda muno, bano badda muli. Bikuleetera okuba nti ate otangatanga n'oba nga tojja concentratinga ku ibaada yo. Maliriza nga nkutira omwoyo gwange n'ogugwo okujjumbira salatu tarawiih wal qiyam. Tomanya eno eyinza okuba nga etarawiih egenda okuggalawo obulamu bwo, nga togenda kuddayo kufuna mukisa mulala mu bulamu bwo bwonna, kuba ku mutarawiih wonna mwoyimirira. Osobola okuba nga ojja kuba nga wooli nga Allah akuggyeeko obusobozi obugiyimirira, oba ojja kuba nga toliiwo nga Allah tabaraka wa taala yakutwala dda. Kandi wenkusabira gwe munnaffe wonna osinzira okuba nti owuliza puroguramu eno okujjumbira salatu tarawiih wal qiyam. Leeta enniya